Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa mukwano gwaffe, mukwano gwa 3 ABN, mukwano gwa program zino zonna zetufulumya ku TV yaffe eno, ddala program eno eyenkya, ey'ensulo eno eyenkya. Nkulamusizza nnyo Mukama waffe. Neesiimye nnyo okuba naawe enkyeni ya leero. Webale okubeera omugoberezi waffe wa buli lunaku. Webale kwagasa mukutu guno mikwano gyo n'abantu abalala. Nsaba Katonda akumpeera omukisa. Nsaba byonna byonna bye tuyiga, byonna by'owaayo obudde okuwuliriza n'okulaba, Katonda akole ekyenjawulo mu bulamu bwo. N'abalala bonna mu ngeri ez'enjawulo. Tulina programu zino nnyingi, naye obudde bw'owaayo bwa muwendo, naffe kitwongera amaanyi okwongera okuweereza mu ngeri Mukama gy'aba atulungamizaamu. Nekyeni leero Katonda waffe tumwebaza, atuwadde obudde obulungi, atuyisizza mu kiro nga tetufunye bitukanga. Lwaawo waliwo abeera n'obulumi, tebibulamu bambi mu nsi eno ey'ekibi. Naye afaayo, ate abimanyi, ate amanyi n'ekyokukola. Yatulekera ekintu kimu kyokka, kuba nakukkiriza nakusaba. Nsaba abeerewo nnyo mu bulamu bwo, nsaba abeerewo nnyo ng'olina bye weebuuza, aleete essuubi mu bulamu bwo nate. Ayogera naawe enkyeni ya leero muweereza wa Katonda Grace Kaweesa. Grace Kaweesa emirimu gy'agikolera mu Bugemera University, main campus yaffe eri ku Gayaza Road, n'ate ng'obwa mmemba bwe bambi buli ku Kireka Hill Church, eyo conference church eri okumpi ne Prime Radio. Mukisa Mukama gwatuwadde nate okubaawo olwaleero kugera ku kigambo kye kitukuvu. Nga sinagenda mu maaso, nsaba weeteeketeeke, oteeketeeke n'omwoyo gwo n'abaana baffe n'abantu baffe n'omugenyi ali awaka, tuyige ebyokuyiga bino nga mwoyo wa Mukama yatulungamizza. Kale katwegayirire. Ayi Mukama nannyini eggulu n'ensi eno, obaddewo nga twebaka okkiriza otuzuukusa Ayi Katonda wattu. Ate abo botuwadde omukisa n'obudde okuwuliriza ekigambo kyo, tuwe Omwoyo Omutukuvu Ayi Mukama y'aba atuyigiriza, tuyige, tukyuke, tukusemberere obulokozi bwaffe ku bwa Yesu Kristo Omukama waffe. Katonda ono newankubadde ng'ensi erabika nga eyadobonkana, akyalina obuyinza era akyafuga, era ensi enja kutegeeza ekyali mu mukono gwe. Wadde ng'ebintu birabika nga ebidobonkana, ebiri biti, ebikola ki, obuyinza bwa Mukama Katonda waffe bukyamaamidde ku nsi eno eya leero. Tulina omutwe gw'ekyokuyiga kye tugenda okulowoozaako enkyeni eya leero ogugamba nti olukomo lw'essimu kwe beetondera. Olukomo lw'essimu kwe beetondera. Mpozi nga sinagenda nnyo mu maaso, oyinza okwebuuza olukomo lw'essimu eno lufaana lutya. Kiringa bw'olaba emikutu gye tulina mu mawanga mwe tuli, abali mu Uganda, abali South Africa, abali wonna w'oli, eri emikutu egy'enjawulo. Nafunako omukisa ogenda mu Kenya, bakozesa nnyo Safaricom, balinayo n'ebirala bingi. Naye ebweru balina Saani, Abafiripino balina biki. Ne byonna abantu babiyiiya nga balina ebigendererwa kwangu ya mpuliziganya. Era tekinologiya ono nja kutegeeza Katonda yamulanko dda mu bunnabbi nti mu nnaku ez'enkomerero amagezi galikola ki? Galyeyongera. Bwe buno obuyiiya bw'ojja olaba obw'ebintu eby'enjawulo, naye nga bw'ofuna n'ofumiitiriza byonna Mukama abikola lwakwagala muntu. Alina ebigendererwa byagala biyite mu tekinologiya ono yenna azze abeerawo. Olukomo lw'essimu kwe beetondera. Olwaffe olw'okujjukira oluvuddemu ekyokuyiga kino luli mu Yeremiya essula 33, Bikula Yeremiya essula 33, tusome olunyiriri olw'omunaana. Mukama Katonda agamba bw'ati: era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe. Era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bannyonoona.
era ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bannyonoonera ne byonna byonna bye bansobya. Ekigambo ayogera ekigambo ekyo ye Mukama Katonda. Asuubiza okukola kino ye Mukama Katonda. Mu kyokuga kyaffe kyabaddewo enkya ya twakimanye nti omulimu gw'okutulongoosa tetulina input n'emu gye tuteekamu okuggyako okukkiriza ekyo Katonda kyaba atubikkulidde okukola. Obutali butuukirivu bwaffe bwe tulina tetulina kye tuyinza kubukolera okuggyako okukkiriza ekyo Mukama Katonda kye yateekateeka okutukolera. Naye agambye ye mwennyini ye kennyini yajja okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe. Naye tagaye nti ngenda kubasalira omusango weewaawo gye guli, naye mu nteekateeka ze talina ssanyu lya kutusalira musango tufe. Wabula agambye nze nja kubanaazaako obutatuukirivu bwabwe abo abannyonoona, era ndibasonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwe bannyonoonera byonna byonna bye bansobya ngenda kubisonyiwa. Mukama waffe aliwe ekitiibwa. Mu myaka gya 1908 eyo waliwo omusajja eyali omuyiiya omulungi mu New York City. Omusajja ono yatuula, Mukama yamwolesa n'ayiiya okukola olukomo lw'essimu. Naye ng'ekigendererwa mu kuyiiya olukomo lw'essimu luno yayagala abantu bafundeko omukisa ogw'okukola ki? Ogw'okwetonda. Simanyi bwe lwali nasomye nengamba Mukama bw'olwo yakikola atya musajja wa Katonda. Ng'abantu baakyagala okusooka kyajja mpola mpola. Abantu baakubanga essimu ezo, baakubanga layini eyo, naye nga issu enkulu kwetonda, kubanga baabanga n'ebizibu byabwe. Oli ng'alina ekimuliza ku mutima n'ekimulumiza emyaka n'emyaka, talina bw'akyogera, talina bw'asinkana muntu kukimugamba. Kati nga bakubira ne beetonda ebibi ebinene eby'amaanyi, abaali abatemu, abaali beesiba mu bufumbo, ebyokulwanagana, obutemu, gwe yono menya buli kibi kyonna ekinene n'ekitono. Byajja mpola mpola. Naye bagamba nti abantu baakyagala nnyo, era bagenda okukola assessment, bagenda okwetegereza ng'abantu 19 bettanidde nnyo okukuba essimu ne boogerako ebibi byabwe ne beetonderako. Era mbu bo bagamba bwe bamalanga okwogera ebintu bino ne bamala okwetondera bannaabwe be baasobya, mbu nga bawulira ng'omugugu gukoze eki gubavuddeko. Kitegeeza nti okwetonda oba okusaba ekisonyiwo kitundu ku bulamu obukristaayo. Kina kye kituyamba, kiwewula, kizzaawo obulamu. Omuyiiya ono tebamwogedde erinnya lye, naye kino kyabawo mu myaka gy'emabega eyo 1908. Abamu baali sibannaba kuzaalibwa, abamu nga babbebi bato. Naye ekyewuunyisa, abantu bayaga nnyo tekinologi ono, era n'abaako bwe yabatuusa. Nja kutegeeza Katonda w'eggulu ng'oggyeko ono omuyiiya yasetinga dda layini zino emyaka mingi emabega mwe tuyinza okuyita okwetonda mu maaso ge. Abantu bino bwe baakolanga ne beetonda, kale bajjanga ne bakola ki, ne boogera bye baayogeranga mu ngeri emu oba endala, naye olaba nti bawa obujulizi nti nalina ekyali kinkaluubiridde mu bulamu bwange, naye kati mpulira nawewuka. Katonda ow'ekisa ekingi agamba nti ye mu bakatonda bwe eri abo bonna abajja gyali nga banakubalidde ebibi byabwe, abawa obukakafu nti ajja kubaddiramu. Amina. Katonda agambye olwaleero akakasizza era tukakasizza ng'abantu be beetondera ku lukomo lw'essimu luli ne beetondera bannaabwe ne basaba ebisonyiwo eby'enjawulo. Lukomo lw'essimu lwe balaba nga lwabakolera kinene nnyo, yatuteerawo ate olwaffe olutavaawo emirembe n'emirembe. Nti singa omwonoonyi alukwata n'ajja nga anakubalidde ekibi kye, bannange ekibi kiruma, bannange ekibi kirumiriza.
ekibi kikumalako emirembe nga tokyenenyeza. Kiyinza okutuulira kyobalaba nga bambi Yesu Kristo mu kuyigiriza kwe yatugamba bannange musonyiwenga emirundi emeka 7 emirundi 7. Twetonde. Okwetonda kutegeeza kumenyeka muki mu mutima n'owulira nga wakoze ekintu si mu bugenderevu oba oli awo nene kifuuka omugugu ng'oyagala okuwonya okuzzaawo enkolaganayo n'omuntu oli. Katonda affe abaagala tumusobya enkya n'eggulu. Twasomye nga Pawulo annyonnyola mu Baluumi essula 7 okuva ku nnyo 14 okukka wansi ku 18 ng'alaga embeera ekibi gye kyatuusaamu abaana b'abantu. Tunyiiza Katonda. Waliwo omuntu eyayimba oluyimba n'agamba bannaye Katonda tumunyiiza, naye singa yali muntu ku kajanja ke singa yakola ki? Singa yatujjawo dda. Ne tunyiiza Katonda. Oluusi ntujeema nga tutegedde amazima, naye mu kisa kye ekingi n'agamba no, mwe bantu bange be natonda mu kifaananyi kyange mbaagala nga bwe muli, naye mwe mukole ekintu kimu kyokka. Mbateeddewo layini eno ey'okwetonderako. Nja kubaddiramu kubanga olunyi lwaffe lugambye mu Yeremiya 33:8 nti era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bwonna abunaaza tukkiriza okujja mu maaso ge n'omutima omumenyefu, ogenda mu maaso ge n'omutima oguboneredde olw'ebyo tumukoze ebitali birungi. Ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bannyonoona, era ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe bwonna bwe bansobya. Katonda affe nga yeebazibwe. Katonda omuntu amwagalako kyera amulabamu ki? N'alemberawo ne neebuuza ne Katonda ono njagala mmulabeko bw'atunula, ndabe ebisa eby'ekisa lya Katonda litunula litya, kubanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abaagalwa si kyangu nnyo, si kya muntu okwagala omuntu omubi, okwagala omuntu akwonoona, okwagala omuntu akunyiiza, si kya muntu, si kya muntu. Era mu gavumenti zaffe omuntu bw'akola ekikyamu etteeka ligamba mukwate mukole ki? Musibe. Gweoyinza otya okwagala omuntu eyazze n'akubba ekiro n'akuttira n'omuntu wo n'akutuusaako obulabe? Agamba okwagala kwa Katonda si kwa muntu, era bw'otuula okufumiitirizaako oyinza obutakutegeera nakumalayo. Bw'otuula wansi ne weetunulako ng'omwonoonyi olaba biki by'okola, embeera zo noga naye Mukama nkyayina omukisa okubeera omwana wo. Agambye ye kasita ogenda mu maaso ga Katonda n'omutima omumenyefu, n'omutima oguboneredde, n'omutima omwanjulukufu, olukomo lw'essimu n'ery'okwetonderako weeruli. Era asuubiza nti bw'oneetonda ajja kukuwewula mu mutima gwo owulire ng'okoze eki? Ng'oweewuse, kuba kino yakiteekateeka era ng'atukakasa kuba amanyi ekibi bwe kyatutuusa, kubanga alina solution ya buli kiki? Ya buli kibi. Kyanyongedde okumpa amaanyi ng'omwonoonyi. Newankubadde nga oluusi tutuuka walako, naye emikono gya Mukama myanjulukufu bwe giti. Gyongera kukoowola bwonoonyi mujje eno, nze nja okutereeza ebibatawanya mu bulamu bwammwe. Kiki kyagamba? Mu Isaaya essula ya 55:7 Katonda affe kino kyatugamba. Isaaya 55:7 omubi leka ekkubo lyo, omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Amiina. Adde eri Katonda affe kubanga anaasonyiyira ddala ddala. Katonda nga mulungi. Ebiseera ebisinga abantu tusonyiwa. Waliwo omuntu eyali agezaako okutunnyonnyola nti waliwo okusonyiwa omuntu n'okola ki?
n'okwesonyiwa omuntu tebifaanagana. Naye kwe ebiseera ebisinga obungi twesonyiwa okawa omuntu ondowooza kamwesonyiwe naye nga ku mutima tokoze ki tosonyiye. Naye Isaaka 5:7 agambye nti ye Katonda mweteefuteefu okola ki okusonyiira ddala, meaning nti Katonda bw'asonyiwa omwonoonyi n'okwerabira akola ki yeerabira. Nsaba Mukama atuyigirize ensonga eno. Tewandibaddewo nsonga yonna abaagalwa eremesa muntu yenna kujja eri Katonda ng'asaba asonyibwe olw'ekiki olw'ekibi kye. Gye bali baganda baffe ne bannyinaffe eyo oluusi ffe bennyini mu kanisa oba mu bika byaffe oba mikwano gyaffe nga tuwumirizibwa twesalira emisango. No, sisaana agenda mu maaso ga Katonda bana empulira sisaana, nze sisaana ndi mwonoonyi nnyo. Amawulire amalungi Nabbi Isaaya agambye omubi aleke ekkubo lye, atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, akomewo eri ani? Eri Mukama Katonda. Ne bw'otadde tolina gy'ojja kujja bubonero, gwe jangu nga bw'oli mu butali butuukirivu bwo, kubanga agambye ndi mweteefuteefu okubuwonya, nja kusonyiira ddala. N'ayongerako n'akagambo nti nnyo. Oba muganda wo takusonyiye oba wakola omusango ne batakusonyiwa ne batakuddiramu, Katonda ali mu ggulu, Katonda oyo alaba mu kyama, Katonda alaba obumi bw'olina ku mutima olw'ekyo wakoze, ajja kusonyiira ddala. Tewali nsonga eyinza kugaana kujja kusaba kusonyibwa kuno mu maaso ga Katonda, tewali. Kituufu ekibi kibi, si kirungi, kiretedde abantu bangi okwenenya, okwejjusa, okukaaba, okufuna ennaku, okwebuuza ebibuuzo singa nategedde. Nina mukwano gwange bambi twayimbanga naye nga tukyali bavubuka, ate kati bambi yawummula, naye yagwa mu nsobi. Nali nvuddewoko ne nkomawo ne babinyumiza mu kyaki munange muno bino byamubaako. Neefuna omukisa okugenda gyayi, twalinga gayimba beesi nungi nnyo. Grace munange omanye ebintu byansobako nenja kutegeeza. Nakaaba ekiro ekyo, nagwa mu buzibu, nakaaba nejjusa ne nga Mukama kiki ngenda okugula abaaso nga mmaze okigwamu. Ne mugamba tusabe. Katonda yamanya. Katonda Adamu ne Eve nga amaze okugwa mu buzibu kyabaluma, naye Katonda mu mukwano gw'omungi still agamba okyalina omukisa. N'olwekyo amaziga weegali, okwejjusa weekuli, n'obuswavu weebuli, ekibi kye bukoze eki kyebuleese mu bulamu bw'abaana b'abantu. Naye mu maaso ga Katonda agamba bw'onoolemu okwatula ekibi ekyo kijja kufuukira omugugu. Era neewuunya bambi abantu abatulira ebibi byabwe bantu bannaabwe. I think twetaaga okuyigiriza ensi kiki abantu kye beetaaga. Bwe tulina okwatulira ensobi zaffe ye Mukama Katonda, kubanga ffena tuli baki? Tuli boonoonyi. Twetaaga kisa kya Katonda kutusaasira, so si bantu bannaffe. Bwe boolemu okwatula ekibi kino ekitudde mu ggwe kifuuka omugugu. So nga telayini y'okwetonderako Mukama agambye yagituteerawo dda. Era eri active 24 hours. Teyeetaagamu airtime wo, teyeetaagamu data, teyeetaaga kukyajingira, eyo eri open. Singa omuntu ajja mu maaso ga Mukama n'omutima omumenyefu oguboneredde, ye saddaaka ekola ki? Esanyusa Katonda. Bwe tusalawo okwetikka obumi bw'ebibi tuze tukola emabega ne bukubeera ku mutima nga buli kaseera okiraba, waliwo omwami omu bannange tusaasire boonoonyi bannaffe, bambi yasobya mukyala we, nawulanga ennaku emuluma, n'amugamba mukwano gwange nsaba onsonyiwe, bw'onoonsonyiwa nja kuyira nga nkoze eki? Nga mperedde mu mutima nakusobya nkimanyi, naye bw'onoonsonyiwa neetaaga kuyamba. Nakitegeera abaagalwa, omuntu yenna bw'agwa mu buzibu ate bw'asinga okwetaaga obuyambi bwe. Singa omwana we agwa mu buzibu oba n'akemebwa,
tomugoba musemberere. Aba mulwadde, mu mwoyo mulwadde, mu mubiri mulwadde, n'ate ebiseera bisinga obungi twogerera abantu bano n'ofumita mu kiwundu ekikola ki ekimuluma n'oyongeramu akasaale n'otamanya amaziga gakola ki. Mukwate nga mwonoonyi munno, muwumbewumbe, mulage nti waliwo essuubi. Musomere ebyandikibwa nga bino, waliwo essuubi newankubadde byakoze ki, byatabuse. Tugende mu maaso ga Katonda, ajja kukola ki, ajja kutusaasira. Tulekeraawo okwetikka ebi bye twakola eby'emabega ne bituka by'amaziga ne byetu obundi bimalamu amaanyi. Gye balize mbamanyi nga ne mu kanisa takyajja ku kyaki nga buli muntu gwalaba bw'ati alabanga ayogera ku ye, alabanga amutunuulidde, kubanga yafunye olubuto, kubanga yabbye ssente, kubanga yakoze kino. Kituufu tiyakoze kirungi, naye omuntu oyo mulwadde. Muwe ebigambo nga bino nti Mukama aterawo olukomo lw'essimu kwe tuyinza okukola ki, okwetondera. Bwe tutunda mu maaso ga Katonda n'atusonyiwa, tuwewuka. N'ogira nga enkolagana ne Mukama ekoze ekyo. Ekyaddisa Adamu mu maaso ga Katonda yali badeni, yali guilt, era awulira nga kyakoze kimenya nga kimusalira omusango n'adduka. Tukomyewo boonoonyi bannaffe. Katonda nga abanoonya tetubongerayo mabega. Leero yakiguddemu, enkya nnyinza okukigwamu. Oyinza okuba nga njogera bino nga mwoli. Wulira ebigambo bino nga bikuzzaamu amaanyi, kabikuzeemu essuubi. Nankubadde nga abantu bakulaba bulala, Katonda si bwakola ki, si bwakulaba ng'omwonoonyi. Kakasizza ng'aboonoonyi nti ye Katonda ow'okusonyiwa. Abaleeta ebizibu byabwe eri Katonda bwabwe mweteefuteefu okubasonyiwa. Naawe jangu eri Mukama ng'owulira weetaaga okusumululwa mu kibi ekyo kikuveeko. Agenda kusumulula emikisa gye, agenda kusumulula, agenda kujja mu buzibu obwo, agenda kujja mu bibi by'omanyi by'ozza okola mu bulamu bwo, kubanga ye Katonda asonyiwa, ye Katonda azzaawo, ye Katonda alongoosa, ye Katonda atereeza, ye Katonda asobola. Teri ddwaliro lijja kutwalamu mwonoonyi bammwe treatment, teririyo. Naye omusawo omulungi ye Yesu Kristo. Musaba Mukama atuddiremu nze naawe tukozese olukomo luno olw'ekwetonda Mukama lwe yatuteerawo ng'aboonoonyi okuva mu lusuku ani Adamu mwe yasooka okugwanya mukyala we Kaawa. Naffe olwaleero lukyatukolera. Nsaba Katonda abeere naffe nga tuzzibwamu amaanyi ng'aboonoonyi, tujje eri Katonda waffe mu kutonda kuba Yesu Mukama waffe. Kale katwegayirire. Katonda omulungi, weebale kuba wa kisa gye tuli, weebale nnyo Kitaffe. Walaga okwagala kuno okuva ku lubereberye bajjajjaffe nga baakagwa. Nsaba Mukama Katonda waffe enkya leero tuzzeemu amaanyi, tujje gy'oli n'omutima omumenyefu, otuyigirize okwemenya mitima gyaffe n'okwetonda. Tusonyiwe mu maaso Mukama tukoze obubi, naye tuzze bujja. Tamba naffe mu nnaku nno n'olwaliro Mukama, tukumeyo obubi bwa Sitaani, tomefuna bubenje ku makubo, beera mirimu ffe nga tugikola, oba omutukuvu Kalunga bye tugenda okulowooza n'okukola bibe nga bisimbwa mu maaso go era biweebwa omukisa. Beera naffe mu byonna, Ayi Taata omulungi, kwe kwegayirira kwaffe n'okwebaza okuyita mu ssaddaaka ennungi ya Kristo Yesu eyawangula omusaalaba. Amiina. Mukama abantu bamukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.